Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era ng'olina mungi w'omuntu gw'oli mu kulaba gw'olengera awo teweebuuza nti nno ataaliwa. Mukwano gwange Masaka bw'atyo bw'afaananye olunaku olwali nnaku z'omwezi 31 Mpuuga oliwa Bedi Bwanika muliwa mulaba omukulembeze ali mu kajoogawo baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti buli kimu kiri very fine. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ali mu kajoogawo era nga embeera bw'eti bwefaananye. People power, our power. Bobby Kyagulanyi Bobby lwe luyimba lwokka lw'owulira. Abaganda bange bannayuganda mikwano bataata bamaama basenga the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency awamu alongside Nubian Lee alongside King Saha bwe batyo bwe bakikoze olunaku olwaleero nga mukwano gwange muganda wange twongera obajjukiza n'obategeeza nti namungi w'omuntu namungi w'omuntu mukwano gwange namungi w'omuntu amaze okubanga akola atya ali Masaka era nga baganda bange bataata bamaama twongera obajjukiza n'okubategeeza the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okubanga atambulamu ate kakati katuddeyo tuzirinnye tugende n'abantu baffe tugende n'emikwano gyaffe era nga buli kimu kiri very fine. Baganda bange mikwano gyange tuli Masaka oyo ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert 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 embeera bw'ekyo bw'eri baganda bange mikwano gyange. Tulina mununuzi wa ggwanga lino His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga gwe atannaba kutegeera President kyeki njagala ondabire vibe njagala ondabire amaanyi abaana ge bakozesa abaana bano naye baana mmwe lwaki mwagadde nnyo President bwe muti bannange mwebale. Konka polisi bagikosa okutwita polisi Museveni agikosa okutwita abaana babo bagakuhaga mubagambi okutunyamwanyi baabo bakatuteera twona tuli bannayuganda twena batukunde sotunyamwanyi baabo tetubenaho obuzibu boona bambe bamama bitu tunakubaenga ehangaiko obomushiza kalihamba Museveni n'amanya waliyo ihanga nebyebye n'abaana beebye abantu bakagaba abantu ba Buganda bingu okwo western mwana muliche akababiha bangeze kyennyinza obagamba n'obategeeza nti ye Mpuuga amulabako amukwateko kubanga kino ekiri e Masaka Mama kisusse bususi naye nga twongera obbaaniriza n'okubagamba nti mwebali kwagala Kyagulanyi Ssentamu twongerera obbategeeza nti President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ng'ali wamu ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lyaffe lino ng'ali wamu ku lw'Abannayuganda ne baganda baffe abaagala enkyukakyuka tuli Masaka. What we can say nti tuli Masaka tuliwa? Tuli Masaka ne President w'eggwanga lino Kyagulanyi Ssentamu Robert His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi akena kwa Museveni kwa muhozi na chaneti wamina government enough is enough. Abana ba Kenya habari. This is Bobi Wine. This is Robert Kyagulanyi Ssentamu. We are heading to Masaka. This is NUP
national country-wide tour. We are heading there just to talk to our people. So that's it. Uganda amange mukiga mu Nyankole bakyali bange basinga bali mu nnimi ez'enjawulo kati ne mugezaako communicatinga nabo banange olulimi lw'osoogedde mu ŋŋamba ne nsobola communicatinga nabo kubanga ffena tuli bannayuganda bwetyo embeera bweri tugenda ku recreation center bonna bagaggadde singa twatuuse dda just bali okubayinga time bagala obudde butulye ate okusinga babadde bagala abantu beesale nnyo bagala kukendeeza abantu baganye batuyisiza wala nga baagala abantu bakendeere naye abantu balemeddeko Agora bagamba mama yasosola mawa ayagala bonna nekisinzira nkusazo nyabo bwetembera bweri nange sama Uganda okubanga mbaweereza bwetembera bwekyatambula banange nekiwaga weekangamu kato olikweyatera ayimiridde nnyo baganda bange abaliko twongere okusabira muganda waffe Faustin Masaba naye aveeyo mu kaduukulu twongere okusabira muganda waffe Faustin gwe buli aliko bw'oba ng'osaba muganda waffe Faustin Masaba musabire Kamasi bagadde